bwatyo omubaka Honorable Mpuuga asibisizza omubaka amwesimbyeko era amuvuganya Honorable Alice Nannungi amulanga nti bulijjo yamukokooterera ebigambo ewa Honorable Kyagulanyi era yamukubira essimu n'amugamba nti ekinaakutuukako ojja kukiraba. Finally bamaze ne bamukwata abasirikale ba Mwaze Museveni. Free Honorable Alice Nannungi, Free Honorable Alice Nannungi, okuvuganya tekuwongola mannyo bamuleke avuganye ekyo kyasobola. Free Honorable Alice Nannungi. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera. Omukyalo oyo golaba ku screen yo yamanyiddwa nga Alice Nannungi. Nfunye amawulire wano genjagala okubanga nkuwa mbu asibiddwa. Ayina gwe bamukutte naye nina akatambi kane eddoboozi liri wansi ngenda kusaba osooke oyongeze ku simu yo bwebanga eddoboozi liri wansi osobola okubanga oliwuliriza then nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno. Ngenda kuwa ebikwata ku mukyalo oyo gwe baasibye nkubulire na lwaki olowooza yandibanga yasibiddwa. Byonna ngenda bikubuulira. Red Zone TV kwoli watona bakubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribe ku channel eno kwata kade ka notification yako kakuyambeko kujjukiza singa Red Zone TV enaabanga eyitaddeyo ensonga yona. Soko biwulirize nzije tweyongereyo. Bino byabufuzi era bijja kugwa. Buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino kooti y'abantu ejja mulamula. Nebobani kooti y'abantu ejja kubamanya tubamanyi abantu abasinga tubamanyi ate tugenda kuboogera naye abantu ensi bamanyi byabufuzi. This is all about politics. Bino byabufuzi baludde nga bakulotinga olukwe luno nze baali balumamba dda abamu mikwano gyange nga bambudda baludde nga babipulaninga ate ekitulumya emitima nti ate betulowooza nti tubadde nawo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna naye ensi yaffe ejja balamula. Ate abantu tebagenda kukulembera abantu kifuba, tebajja kwekukatika ku bannamasaka kifuba. Oyo yayitibwa Alice Nannungi. Omukyalo oyo abadde w'amaanyi nnyo mu kibiina ekya National Unity Platform era okuwaako ebitonotono ebimukwatako oluvannyuma lw'entalo zino okubanga zize zibaawo abantu abasinga lwe bamutegedde. Omukyalo yazze yeetaba mu activities ez'enjawulo ez'ekibiina ekya National Unity Platform ate alaze ebbanga lyonna azze nga alaga nti akkiririza nnyo mu bukulembeze obw'ekibiina kino obukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya n'abantu abalala. Omukyala Alice Nannungi akwatiddwa. Ebitonotono ebimukwatako nja bikuwa. Ono nno ekimu ku birowoozebwa okuba nti birayika bye bimukwasizza okuva entalo zino we zaabaawo. Yavaayo n'agamba abantu bano tubadde tumanyi tuli nabo era tubadde tulowooza nti tuli nabo mu nsonga z'enkyukakyuka abajja bakunnyonnyola bw'anaaba ng'afunye obudde. Era yagambye nti ebintu bino yagamba nti ebintu bino tubibaddengamu n'abantu abamu betuwa ekitiibwa betulowooza nti babitiibwa era nga tulowooza nti be bamu ku be tulina okulabirako mu nsonga zino ez'okubeera nti tuweereza abantu. Wabula ate kitwewunyisizza nnyo okubeera nti ate batukeneka ate batulimu nga misota. Omukyalo ono Alice Nannungi n'ategeeza ndowooza n'atuuka n'akola okusalawo n'agamba bwe kiba bwe kityo ekibiina kyange ekya National Unity Platform nze muntu omutuufu agenda okuba nga nkikiikirira. Era oluvannyuma lw'entalo ezo zonna ze muwulidde ebyo byonna bibadde mulaba mu mawulire ebituufu n'ebitali bituufu kasita bizze oluvannyuma lw'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba akiikirira Nnyendo Mukungwe okubeera nga ate ye yeezibika milioni 5 n'ebintu ebirala nga mbadde mbiwulira mu mawulire ate ng'ekyo nakyo kiri confirmed okusinziira ku mawulire agamu. Kati kigambibwa nti omukyalo ono yavaayo n'agamba kati we bituuse ngenda kubeera nga neesimbawo ku kifo ekyo kyennyini okubeera nga nkiikirira Nnyendo Mukungwe. Omukyalo ono ali ku sayidi emu n'ey'omukyalo lyamanyiddwa nga Florence Namayanja. Bo bakkiriziza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagamba omukulu aba yakola ensobi ateeka okuba nga avunaanibwa. Ebintu bingi nnyo. Kakati sayidi emu sayidi zino njagala okuba nga nkuwa ku details ezisookerwako kuba entonotono zensobola okuba nga mmanyiiko ekitonotono kye mmanyi era tunaba tufunye ebirala ebisingako tujja kwongera okuba nga tubikuwa. Sayidi eri eya Mathias Mpuuga eriko Dr. Bedi Bwanika bano bonna bakulembeze mu Masaka. Eriko Dr. Bedi Bwanika nga nkwambye akiikira kama Kimanya Kabonera mu Parliament, kuliko Juliet Kakande ono nga naye mubaka mu Parliament woman MP owa Masaka City, kuliko Mulindwa Michael Mulindwa Michael Nakumusana ono nga Meya owa Nnyendo Mukungwe City Division, kuliko Lukyamuzi Steven ono nga chairperson owa Kimanya Kabonera Division. Kati ate sayidi eno ekkiririza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era yeegamba nti ffe tuyimiriddewo ku maanyi g'abantu. Eriko Meya
Namayanja Florence Namayanja gwe nkugambye ono nga ye meya, kuliko Tony Sempijja ono nga ye speaker owa Masaka City, kuliko n'oyo omukyala amanyiddwa nga Alice Nannungi. Ono no omukyala Alice Nannungi ye akola nga chairperson owa Building Review Board mu Masaka City. Okuva Masaka we bagiwa City be bamu ku bantu abazze bagiweererezaamu. Kati ebiwayo bino byombi mulimu ekigamba nti ffe tuli babitiibwa tuluddewo era tumanye ebyobufuzi tetulina kuvaawo. Kati ate mulimu ekiwayo ekigamba nti tulina kukolera bantu oba bitiibwa oba kiki, tulina kusavinga bantu era tulina kubeera exemplary. Kati nga sayidi eyo omukyalo ono gyagwa amanyiddwa nga Alice Nannungi. Omukyalo ono ye ne Florence Namayanja bafudde ebbanga lyonna nga bagamba nti naye bannange abantu bano balina engeri gye bakyamyamu Masaka kitundu kinene, wabula bano bo amawulire engeri gye bagawaamu nti Masaka yafunye obutakkaanya era avudde nga bebbanga lyonna nga attaanya ensonga eno. Masaka wabula Nnyendo Mukungwe omusajja ono gy'akiikirira katundu katono nnyo era tewali nkayana eri aweyinza kubanga eteekawo embeera eno. Kakati oluvannyuma lw'omukyalo ono okuvaayo n'ategeeza nti nze kati we bituuse ngenda kwesimbawo mbeere nga nzijayo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Kati n'emberebezi we yavudde abasinga bagamba nti kyandibanga kyekyamukwasizza era yemu ku nsonga lwaki ye ne banne baatwaliddwa mu kkomera. Sinaba na kutegeera kkomera kimwe bali naye ngenda kubanga mbinoonyerezaako bwe naabanga mbitegedde byonna nja kujja mbikuwe obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Omukyala Alice Nannungi nga w'obiwulidde ate nga amawulire tugafuna ffe twasalawo okubeera nga tugakuwa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Bw'oba nga oli mupya nga tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omukyala oyo Alice Nannungi yakwatiddwa. Ngenda kwongera eddoboozi lino oliwulirize bulungi nnyo bwe bw'obanga oli ku Red Zone TV obeere ng'oyongera okukitegeera. Ensonga zonna zigenda kuba zikutambulira bulungi nnyo. Atuwadde amawulire aŋŋambye amawulire gateekeyo kuba nze ngeekakasa kati ndi mu kaweefube wa kwongera kubeera nga nganoonyerezaako. Bwe mmala okufuna ekituufu ekisembayo ngenda kukomawo mbeere nga ngakuwa amawulire bwe gati bwe gali. Mpuuga asibisizza omubaka amwesimbyeko era amuvuganya Honorable Alice Nannungi amulanga nti bulijjo yamukokooterera ebigambo ewa Honorable Kyagulanyi era yamukubira essimu n'amugamba nti ekinaakutuukako ojja kukiraba. Fayinale bamaze ne bamukwata abasirikale ba Mwaze Museveni. Free Honorable Alice Nannungi, Free Honorable Alice Nannungi. Okuvuganya tekuwongola mannyo bamuleke avuganye ekyo kyasobola. Free Honorable Alice Nannungi. Yoyo golaba ku screen yo bwe bayita Alice Nannungi era nkugambye position gyalimu mu Masaka City ate nga yavuddeyo okubanga ategeeza ensi nga bwagenda okuvuganya Mathias Mpuuga ku bwa MOP Nnyendo Mukungwe. Ayagala kubanga akiikirira Nnyendo Mukungwe ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform kubanga yagamba ekibiina tekikiikiriddwa bulungi nnyo. Omuntu eyakwata kaadi y'ekibiina atandise ogikoleramu ebikolobero ebigenda okubanga ate birabisa ekibiina ng'ekiri mu position ey'okuba nti ate balyanguzi n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Red Zone TV kwoli tujja kwongera okunoonyereza ku nsonga eno era nayo tubeere nga tubireeta.